olunaku olwajjo twabadde n'emboozi y'omukulu gwe bayita jjajja Iculi n'omukulu gwe bayita Alien Skin. Emboozi eno ekwatidde ddala akati olunaku lwajjo akawungeezi n'amakya g'olunaku olwaleero. Nga omanyi nti Iculi babadde bali Dubai, kati olunaku olwaleero akomyewo. Wakomeddewo alina ebigambo byasobodde okuba ate nga awanda. Omukulu Alien Skin naye ategeezezza jjajja Iculi agenda kuba amukwasaamu just empi 2 zokka asobole okuba ate nga akita. Olutalo luno lwa bigambo naye nga luvudde ku ki? Omukulu ono jjajja Iculi agamba nti omukulu ono yebrandinze bubi olw'ensonga nti azze nga avuma abantu, akuba babawunsa, akuba abantu, anywa ali akakoola mu mbeera eyo bwetyo. Kati olutalo olwo ne lusobola okuba ate nga jjajja Iculi n'ategeeza nti omukulu ono ndowooza katutandikire wano omukulu. Emboozi eno yabadde yajjo wano Iculi we yatandikidde okuba ate nga alumba ono Skin. Toddamu kumanyira bannayuganda tolina kyoli ne bimusic byo tebinyuma bya kisiru. Kyova olaba oludde mu upcoming Violeta balina okuba ba upcoming. Toyinza ba upcoming olina emyaka 3. You can't. Eyo kali oyina kola ndala wamanyira vuga skates. Kunyagulula muli banyugunya ne bw'okitunulira kibbi ku face. N'agaasogolo naga. Ye jjajja Iculi oyo. We yabadde ku bigambye yabadde ali Dubai, kati watuukidde ntebe agambye bw'ati, wulira bw'agambye Alien Skin. Yenze main act buli muntu yenna ayagala kulaba Iculi kive Bulaya yatambula. Iculi yeyeka abantu gwe baagala okuwuliriza. Yenze ayogera ebintu ebirimu amagezi. Oba oli wa government oba oli wa opposition nkubuulira. Kulayije we yaleese omuyaye we Sagambe bamugobe. Si mwogezi w'amagye. Ngataze kunkwata kati njogera ku Kulayije, njogera ku bantu ba minister kyakamala emyaka 2 mu upcoming. Ayimba biki ebyo ebiyimboloza biraga watatuuka mu Desemba. Ngenda ku Anikat, ngenda ku Masengeje, ngenda kola buli YouTube interview. Ojja tuuko negayirire ne motoka yange drone egenda yita mu Boston ndabe kyakolawo. Si butabanga ko muyaye. Abo banne bya firimu ono mulala gwaliko nze Iculi. Government property. Yasoma woyo. I know yasoma ko. Kati wetubanga tuogera ku bantu ate tondeetera mboozi zaki zaabo. Alien Skin tanatuuka njogera kamiliyoni, njogera ku BET winner, Grammy Award winner, Kenzo ne mudamu ne musanga mu mikolo. Oyo gwe batayita mu mikolo namusanga wa bayimbeyo ku myalo. Aya basi jjajja Iculi asimbudde. Alien Skin naye yatandise bwati ku nsonga za Iculi lwaki amulumbagana mu bigambo. Kati nze myaka jange kale ze myaka jange basogamba kavubuka akyampaga kale ate yisimula kisasi kitumulabirako kirungi ki omala tutumusaako nnyo maaso pata nakye yakoze twamumanyire gambo naye yakola ki yakwate eri mami ze disappointing abantu bangi ne bansasita kale bambi ayimba bulungi naye yisa bubigoza lwaki ne yisa bubi ne epas yagamba bwe yisa bulungi bakozesa n'okola ki ane nkibimbako mu Mr Danger bwe yisa bulungi balowooza obeegula ate bosirikako balowooza ate weeraga nabira twabiyimbako okyegera kati bano abantu bawano babaga akufuleka logoyi nti omuntu akozesa amaanyi go ate akunafuye naye nga Katonda akunyigira nnyo singa weenafuya nga yakuwa maanyi naye nze ekinkosa bye nkola buli lunaku njakubeera w'amaanyi si wakola buli amaanyi ate neneefuula munafu naawe badde ye Alien Skin ku nsonga za jjajja Iculi. Jjajja Iculi nga yakakomawo okuva Dubai agamba bwati wulira mugambe nti jangu onsange wano kubanga ebintu bino byatabuse. Bamulete ku TV nga kwendi ndi mugambe nga wali. Kwa bankubira nti nina insurance tafaayo kuba yetayina. Nze bwonkuba oba onkoledde ssente kuba Agakani hospital gye banzijanjabira. Kati njagala ajje ku TV lero nze kwendi ku Masengeje straight from TV ngenda ku Anikat era ngambe gwanga nti Alien Skin awunya. Ayambala bubi, ali presenting abavubuka bubi. Tetusobola kikkiriza. Anti kasita mugulidde akakola akasawa akapya kali akaddugala kamuveeko akenkola. Nanti abwagala nnyo naye ate ayina bwagaga. Kitegedde. Emboozi ya jjajja Iculi ne Alien Skin ekyagenda mu maaso. Alien Skin yategeezezza jjajja Iculi just empi 2 zokka oba oli awo anaasirika. Anti just abala bagenda kulabira ku ye amanya olumu alowooza abakaaba bakaabya kyejo kati agenda funa ensonga gyagamba abantu naye abakaaba babeera bakaaba bya ddala kyali yeeyisa bubi. Tujja musanga ate kyo katabeera Kampala wano bwe tuneesanga tujja kulaba ani agenda okulya ebibi. Wanze nzikiza bwe kimu kibaawo kisoboka ne kitasoboka ekitegeera naye oyisima oyo tulema kuba abasajja bategeera budde ate nze okweluma ne yisima wa mpi 2
go home ina baka bwe muwa kwa bugena mutukako obwaso se bwa mutuseeko danga nange byawereza bwe bwantuseeko kati oli abompereza mbera ku simu ne ngaba mu mutaginge konze yeba ntaginze sebo kati bamutaginga yabera ku simu tukoze goze kaya twegomba kumaya bagala okubera mu kifu kye tulimu ate kamu ne sente goli mu media obimanyi byonna mayaba gulirira media chichi bajubisemu kati akoze ekyo kimusenyo mu kamera kusigalako ne kati onosigalako na content kinga toli muyimbi onokuwala mpali ko bakwe ku maaso kuba nagambye bagukola kyo tesobola kunzigwako kubanga kuba zinayimba tezifedi ngano zigenda kusiwu zigenda nti nayimba Iculi imwe tyagenda kugwererako era zijasigaze kyakola sebo wadde ki nga zigwako zityangeza abasudde tukyaziwulira kitegeera Alien Skin yebwa agamba jajja Iculi agambye agenda mujje ne muzirediye jagenda ne bamukubira endongo ye bamulete tuyinza n'okukusanga mu Galaxy ng'oyogera ne tukujjamu Nimrod tuyinza omukubira essimu n'otadda mu Galaxy nenkusanga kweni BS n'ofulumya babifuzi ng'oleeta ejjenje si music mwagala era for the moment ndabye nga asobola okuva mu ghetto n'avaayo ngera Bobi Wine n'abayimbi abaki tulina abayimbi bangi abava mu ghetto abeeyisa obulungi Gulunedi abadde abeera bweru ku sirika awo abantu bonna abamumanyi okuva lyava ewaki eluweero ye yandyeyisizza ddala bubi naye wosanga Gulunedi olaba ng'osanze ki star wosanga Fik Famake olaba ng'osanze ki Bruno kolaba abaana bangi nnyo bali mu ghetto Zex birangi Dax vibes Dax vibes kati ekyo simanyi Alien Skin radaki alien akube aba bouncer yamanyi naye oba ayagala otegeera level nansonge mu busonzi mbenga drone etambula akiikeyo piki ye aya basi lutalo lwa Alien Skin ne jajja Iculi jajja Iculi bw'omulaba ayinza okubazaala Alien Skin naye ebigambo by'owulira byayogera Alien Skin alina obubaka bw'atadde wano ku nsonga zino era wakyemumanyiko ekyamakunta alina buvunanyizibwa ensi tenawe mufunamu si inkamu yansi talina family byebyo asiwuusa akeesalo kyayinza okwefiira enkya kati bayira weerangira sooka mbeeko ne wenootinga kubayo kati oyisima kati emyaka gy'ogimanyi ne omukanga bukanzi obanga amukubi kati wano mukubi era genavayo ekyana kyankubye jjukira kati emyaka gye gya ntondo era omukangamu bukanzi bwoti bagamba omukulu tasobya bw'owoninga omukulu oba okoze eki oba omukubye era kati agenda vayo agamba ensiiba mukuba kati mukubidde emyaka 2 okitegeera nenga kati obimanyi naawe nenga akole ate zitankuwa lutalonga nesize bakyaliba naye yalutankudde nga yesize bakyalibe anti ogenda n'okuba ejjinja mu kisaka n'olaba waliyo njuki oba mbwa kati ye kiyakubye mu kisaka ajja kumanya ajja vaayo agambe baaba mu kisaka omwo waliwo ekiriyo kitegedde omuyimbi ne bloga yakulira ba bloga nkutegeeza utalwa Alien ne jajja Iculi telunaga olw'ensonga ulira bino tujja kwegwako ensozi zisinkana zolwa abantu abamanyira wanene ku social media simanyakuki nze siriwa sipostinga lutalo sisobola kupostingako sisobola olutalo lwange lulinga lwa Museveni nze ndi saaba lwange gambye wansangira agenda kunkubirawo nene tujja kwegwako jajja Iculi isima olaxis kati isima era kati obanga n'omukanga obukanzi bakusaako omusango ogezaako okutta omuntu naye naye wuyo yeremereddwa omulabe akeesalo kyalinga anti bagoba agulina nawugamba tosobola kukwata jinja n'olikuba ku gundi ku muvule era olina kukuba ku muyembe omuto gutaliiko bibala tebagukuba ku mayinja naawe yamani nga ate tekitegeeza mbuno nange bwe mba muti nga ndika ebibala tekitegeeza ate bino ngenda biddamu kubanga gwaliko yatumanyira ngenda biddamu nga nakatuuka mbiddemu enkeera mbiddemu malenzi gye wooli ndabe kyogenda okukola gwoli nsiriŋŋanyi bwe tubanga twogera sirika tewasoma kyekisooka olive agire ate n'ogattako obutanaaba nakugamba genda onaabe olina yimba ng'ova mu kkomera nga bwoddeebwe tetusobola kuddira baana ne tubawa ekizampo nga gy'oyida oli kiyimbi si bayimbi bano Gulunedi omuyitako n'olabira eddala oyise ku ka artisti obwana obuto obuyimba nika kekondaktinze bulungi kawunya bulungi kakulaga munnange njagala kwe n'olyokoya ajaga ayagala ebiddu n'okitunuulira tekimanyi biology tekimanyi kantu ako kyekakola kyakalaba omuntu eyakalaba waabeera kati kirowooza kyekyakasooka oggaaya
bakunnyonnyole Iculi. Iculi seetaga musanga mu lukuubo. Kati gwe isima ne bwe nkusanga mu paaka, ne bwe nkusanga ku parliament, ne bwe nkusanga ku CPS. Kyogambe Dubai yafuuse waabwe. Kati aba Iculi bayika nabo baleka diversion. Ensi erina ensonga ez'amakulu ennyo bayirawo ezetunuulira. Ndaba ensonga z'ebisiyaga ezikyagenda mu maaso. Aveyo atangaza abantu ku eyo bw'aba amanyi nti n'abantu bawuliriza nnyo byayogera kitegera. Emyaka gyalimu Iculi alina kuba RDC, RPC, DPC, DISO. Ne ku myaka gyo bw'oba nga tonatuukadde mu kkoota ya Alien, nga Alien ayimbidde emyezi 7 nga